sumber mengganti aku tak ada kau yang aku jadi aku ini orang yang aku sedikit sendiri tak ada akan mencuri orang kamu memuliakan bahwa kau yang sama ini semua yang sekarang aja cinta sore mencuri darah namanya yang membangkang aja cinta sore mereka kawakaya nama kama gomani wotu kuumira obukesanga tuli balami taata tumulaga bingi byapangu okuyita mu kiro banoonya obulamu bwaffe naye webazibwe golwazalwedda nedda ayingiddwa okulugamba okutulabirira tubitako n'engabo engalo byatafudemako nekyayaleero nsaba yogera ekirungi ne baganda bange nzirikayo omwoyo wa mukama gyange yogereye obulamu bwange era tusabye tuleme kusigala kyekimu nga tumaze okuwulira ekigambo kyo olwo tuleme kukyulira obubulizi naye tukiteeke mu kukola kuba yesu kristo omwana watono omulamu mwasuze mutya bannaaye abakuzizza krisimansi mukuliko eyo abamu mukyali mu mikkuto mukama waffe mu mikuto gibali bubi abalala mmereyo abanna kyemwekoze naye mu byonna twebaza mukama tumugulumiza gweyafunyako okulya webaze mukama eyejapaani webaze mukama kubanga waliyo abatalina ke bafunye waliyo abasuze enjala mukama yebazibwe waliwo naye gwe oba nga lisiti yadde bujja obadde olya bubi naye ngaentamu yakyusizaako ku kawoowo webaze mukama era ate gwatafunye nawe togwamusuubi teweyambula yesuwo yesu tomusuula yesu asinga emmere asinga enkoko asinga ennyama yesu asinga byonna gwe biteeke ku minzaani olabe mukama wafe omulungi yeebazibwe tobivaamu olwokubanga tebafunye lugayo lwa krisimansi mukama yeebazibwe lwabadde lunaku lumu n'okuggwa lwawedde so towemuka olw'embeera towemuka obulasigala ngaotunuulidde mukama ayina leero tewafunye naye ate mukama ayina ekyamaanyi kyakoleki kyakutegekera tuli mu yoweeri essuula esooka olunyulizi olwokutuuka lwomukaaga the book of Joel chapter 1 we are reading from verse 1 to 6 agambye bw'ati ekigambo kya mukama ekyagira yoweeri mutabani wa besweri muwulire kino mmwe abakadde era muteeke okutu mmwe mwenna abali mu nsi kino kyali kibaddewo mu biro byammwe obanga mu biro by'abajjajjammwe kibuuzo mukibuulire abaana bammwe n'abaana bammwe babuulire abaana baabwe n'abaana baabwe emirembe emirala ebyo akawuka bye kaafissaawo enzige ebiridde n'ebyo enzige bye yafissaawo kalusejjera kabiridde n'ebyo kalusejjera bye kaafissaawo akacaaka kabiridde muzuukuke mmwe abatamiivu mukaaba amaziga muwowogane mmwe mwenna abanywa omwenge olw'omwenge omuwoomerevu kubanga gumaliddwawo okuva ku kamwa kammwe kubanga eggwanga litabadde ensi yange ery'amaanyi eritalabika amannyo ge mannyo ga mpologoma
era alina amasongezo ng'empologoma enkulu. Mukama waffe mulungi. N'ebigambo byenjagala tutunuulire. Waliwo olunyiriri olwokubiri, olunyiriri olwomukaaga, n'olunyiriri olwokuna. Ennimi ezo mbadde nsaba tuzitunuulire nnyo. Bw'oba olina bayibuli hayilayitinga waawo. Mukama waffe mulungi. Ekigambo leero kijjidde nze naawe nkya ya leero. Atugambye tuwulire, ayogedde ku bakadde, mutege amatu mwenna abali mu nsi. N'abuuza kino kyali kibaddewo ku mirembe gye. Bannange waliwo ebintu leero bye tulaba. Endwadde zibaddewo mu nsi naye korona yajja bantu bange. Korona yajja. Endwadde zabeerangawo korona, kolera najja. Bamuyita batya kolera. Endala eyajja. Ebola najja. Naye bannange tewali kirwadde kiyodde bantu nga COVID-19. Tekibeerangawo. Kati wulira, nze bwe nabadde nsoma ebigambo bino, omuntu kubunandeetera example ya COVID, naye bwe neeyongedde okusoma olunyiriri olw'omukaaga kyenkugambye, wenkugambye lwerumu kuzenkugambye tutunuulire nnyo, agambye kubanga eggwanga litabadde ensi yange ery'amaanyi eritabalika. Olwaleero twalanze okufuna amawulire nga nawulidde bamuyita simanyanga COVID-20. Era eno booda eya Saudi yo baagikulozinze. Amawulire olwayise ne baggalirawo. And other countries are doing the same. Kambabuulire tuba tukyatenda kino ng'ate ekyamaanyi kijja. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Katonda waffe lwaki atuna ebigambo ebifaanana bwe biti, ayagala tube spiritually awake. Nga tusaba naye kakati lwetwasaba nnyo nga korona zze netusaba bannaye twasaba, bannaye twasiiba, bannaye twagwa mu maaso ga Mukama, bannaye twakuba ebiwoobe, bannange twakaabirira Mukama. Naye akabembekkereza bwe kajjawo, bannange nakati korona akyatta abantu era akyaliyo. Naye ate waliwo omuyaga omulala ogusukuse, tunaaba tukyalikuogo ate nga wajjayo n'ekirala. Abasabi tetulina kuva ku maviivi bantu bange, bannange tetulina kuva ku maviivi. Tuve mu comfort zone. Omulabe teyeebase ffe bwe tuwummuliramu ne tugamba tulwanye nnyo, tusabe nnyo, tusiibye, katusooke tulye ku mmere. Devu eri nga ye emmundu ezizaako okinga. Mukama waffe omuyinjiriza. Kuba agambye olunyiriri olwokuna nti agambye nti olwokusatu mukibuulire abaana bammwe babuulire abaana bammwe, n'abaana bano babuulire emirembe egijja. Olunyiriri lwakumeka wano olwokutaano lwe mbadde njagala, agambye muzuukuke mmwe abatamiivu. Bannange tutamidde, twaddayo mu kamfati zooni zaffe abaazifanye ekyo netusaba tetukyasaba, abaali basiiba tetukyasiiba, abaali basiiba ku durayi kati netweyovu zitumenya nnyo, batuwaliriza buwaliriza. Olwoba tebalagidde kisiibo tosiiba, abaali basaba buli ssaawa bannaye kati abaali basoma bayibuli. Olwaleero twaddayo mu kwebaka, twebase naye kambabuulire gye tukoma okwebaka omulaba ayongera kufumbula nfufu. Mukama waffe omujjubiza agambye tuzuukuke, agambye tukaaba amaziga, agambye tuwowogane ffe ffenna abanywa omwenge. Kati olwaleero tulina akabuuliza tulya ku mmere, twebaka ku tulo. Abantu babadde bazeeyo okukola ku bizinensi zaabwe, abaali emirimu gyaggwamu babadde bazzeemu okusayiningibwa. Kyokka ate kati wulire ekizze, tugonokoke bantu mmwe. Obuwoomerevu bw'omwenge buno butuvudde ku mumwa nga bayibuli bwegambye, olunyiriri olwokutaano gye lugwera, kubanga gubaggiddwa ku bumwa bwammwe. Abadde atandise okuddamu okuyingizaayo omutwalo olunaku gugenda kuva mu ngalo ddeyo mu lockdown, mu karantiini.
tuve banaye tugolokoke tukube ebiwoobe tukabire mukama amaziga tumugambe mukama kulunuluka ekyo kikwatireyo nga tekinayira nsi kubanga korona yatwala bantu tetumanyi kino kikunze naawe kitulekawo tugolokoke tukisibireyo nga bukyali bayibuli egamba Matayo 18:8 nti yatuwa amaanyi okusiba bwe kyetunaasibako kikumye eggulu nga likisiba tusibireyo kyonna kyonna ekyo ekyamaanyi ekitabalika bayibuli kyeyogedde ku 6 tukisibireyo tukisimbule tukisigukule kubanga yatuwa amaanyi n'obuyinza mu Yeremiya 1:1 mukama waffe omulungi yebaze tukisibireyo nga tekinnatuuka bannange tuzuukuke bannange tugolokoke abaana tubagambe esawa yakusaba abaana b'abaana baffe nabo tubagambe bannange n'abalijja tubategeeze nti abaana awatali maanyi gaakusaba tetusobola kuwangula mu bayibuli egamba nti when the enemy comes in like a flood the spirit of the Lord raises a standard against him yadde ng'omulaba apanga nti kino kivaawo kino kijja naye bwe tunayimirira ne ku maviivi katonda waffe agenda kututaasa agenda kusitula omutindo tewali wamaanyi oyo agenda kutwanganga lwaki tuvudde mu byokutamira onjogera ku kutamira sitegeeza bwange guno osobola okutamira otulungu ebyokusaba tokyabiriko eyali akuŋŋaana nga tobiriiko eyali asoma bayibuli nga wabivaako olaba buli kimu kiryoke tomanyi nti deva alina ekyakunaaninga kati tetulina kubeera mu kamfati zone yadde yokuye tugirina sente tuzirina yadderameresa tubanja yadde buli kimu kizeemu kize mu nteeko tusigale ng'emmundu tuzikola ki tuzirina toteeka byakulwanyiza wansi mu kristaayo munyange Nehemiya we yali azzeeyo okuzimba bbugwe wa Yerusaalemi baatuuka ku extenti nga balwana bazimba na mundu nabyakulwanyisa ejja erimu lyatunulanga omulabe wabaayo omulabe engajja nga bafuwa eŋŋombe bano nga bakwokya eŋŋombe zaabwe naye nga zibali wano okitegeera natwe wakati nga tufunye mu kabembejjereza korona agenza akendeera oluyimba lugenda lusirika olwa korona ate tuleme kuteeka mundu wansi atugambye tuzuukuke tukaaba amaziga waliwo omwamaanyi ajja nze naawe nange simumanyi naye mpulira nga byatandise okuyita n'olulero luno luze nti ow'amaanyi atabalika ow'amaanyi atabalika nti amaanyi nga galinga ga mpologoma mukama waffe omungereza wakati twesonga kumalako mwaka kugenda mu mulala naye kankubuyedde bwanaye ateza amaanyi wali eryakulinze bwati agamba jangu nze gyendina kusooseeyo dda mukama waffe omungereza naye tukaabire mukama kubanga omulaba atuliddeko bingi bye twali tulina akawuka kabiri ebyali bisigaddewo enzige ne zijja enzige nazo bwezaabaako bezitulekera kalusejjere ne kajja kalusejjere nako bekaaleka ne kacaaka nako ne kasanikira okukatugenaaaaaa eyalina emmotoka wadda ku bigere nanti wagitwala munoonyi oyitewo mu lockdown eyalina ennyumba wagisingayo kakati mbuonoonya kapita ate baba bazzeemu okutubbala kati tebagenda kutwala bibyo tugolokoke tukaabirire mukama amaziga tumugambe mukama ekimala kimala banange bulijjo tetuba kumaviivi mukama lwakitabanjagalira amampeera okusalira ebeera kibokisigide kale mbaagaliza mukama abankuumire abasanyuse atuwanirire mu mbeera yonna tuyisa maaso omwaka omujja ayogere ebyomulamu gwaffe atulwanira entalo netwetuuka wansi w'omusaayi gwe yesu n'ebyaffe byonna n'abaana baffe buli mukristo kinamujali mukama kukuwansi wansi w'omusaayi gwe taata ensabye ekkubo ly'omubi nga bwogamba mu Zabbuli ya 35:6 lifuule obuseerezi olifuule